agenda kuba kusaawa mwenda. Yali teekateeka n'abafamire Entekateeka era nga bw'olaga enteekateeka kati ku ssaawa eno bagenze mukolako omulago bamuteeketeeke, then ku ssaawa mwenda tugenda kuba tumutwala wali ku National Theatre. Hello? Yes. I'm saying. omukulu akyagezaako okusiganya kufuna abituuseemu agenda kuziikwa Buloba na Bukalu. Buloba takyaziikiddwa Buweero, agenda kuziikwa Buloba agenda kutukalirira ngo eri special osobole okubeera ng'abantu balirema okukyataaganyizibwa. Wakuziikwa ddi leero? Wakuziikwa nkya. Theatre agenda kusulayo? Theatre agenda kusulayo. Agenda okuggyibwa atwalibwe wali. Hajji osimbye okulabagana? Mulwana mbeera naye. Because Mulwana business partner wange, Mulwana mukozi wange, Mulwana abadde mukwano gwange, abadde bingi. Kati nejo ne wiiki eyo ennaku bbiri badde wano ku H&M. Tuleke Hajji Bakitalo. kitalo nnyo ekya muganda afaga Mulwana. Mwafudde nga bukya ku ssaawa 10 eddakiika ezigwamu era bankubidde ne baŋŋamba muganda bw'afudde. Kyanaku nnyo olugendo lwatamu lubadde lwa bulumi, nga mubadde mulimu nnyo emyaka ebiri emabega, olumu nnyo sirias watandika nnyo nga bibagava mu kulonda. Ajjukira bulungi nali ne Mulwana mu kalulu. Yegwe yali campaign manager. Nga yeesimbyeyo kuba kansa Rosifayi wali emakinde. Olugendo lwali wamu kuba twali mu kalulu ka Kyagulanyi honorable, ebintu bingi byabaawo. Mulwana yasembayo okukola interviews mwaziraba mwenna ng'agamba nti baamuwa butwa. So ziri ku record ekyanaku Mulwana abadde mukwano gwaffe, muganda waffe, omulwanirizi w'eddembe ayagala nnyo ensi ye. Afudde mangu, obulamu bwe bukatingiddwa short, alese famire ento, tugenda mu misinga nnyo kubanga abadde musajja wa kigambo kye. Mwana bw'agamba nti no eba no, eba yes ebadde yes, ate abadde ayagala nnyo abantu. Adamu afudde takyuse ng'asigadde ku nsonga y'okwagala eggwanga lino litambule mu kkubo eddungamu. So abadde asigadde nnyo ku mulamu ogwo. Adde n'okusoomozebwa kungi nti afudde obulwadde babukebera paka leero. Kuba twalusooka tulowooza oba muganda waffe yafuna obulwadde buno ne bamukebera byonna nga ali okke. Ne kansa yennyini ne bamukebera nga buli kimu kiri ki. Bwe yasembeyo okugenda mu wiiki eno e Mulago bamukebedde nga talina buzibu. Naye abadde n'okusombola tolwa n'okulowooza obulwadde bwa kinnansi. Omuntu bw'olemererwako eri otwayingako sayidi endala. Naye byonna bibadde byakusoomozebwa. Badde atuuka n'ekyawamu n'okwekyamu n'agamba ne Faruku, obulamu bwe nnafuna buno bwaki? So omuntu waliwo bwalwala ennyo n'atuuka n'ekyawamukko. Naye abadde muntu mulamu ng'akola ne bulwadde nga munafu nnyo. Abadde akufuba nnyo okukola obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja bwe bubeera. So alese famire ento, kyanaku mikwano gye abantu abamwagala babadde bangi Adamu. So tugenda musaalirwa nnyo fraternity eya music oba art n'eno sayidi y'ebyobufuzi kubanga yali yagattako ettaffaali mu mbeera yonna abantu gye badde bamanyi. Kuba yayimba kali akayimba Toka Kwabalabala kubanga Mulwana abadde wa kigambo kye akalulu ka 21 yali wakujja ku kitebe kya Nuupu afune kaadi. Naye n'agamba olwokuba abantu bamanyidde nnyo mu FDC n'oluyimba lwe nayimba olwamanyisa abantu lwali lwa FDC Toka Kwabalabala, n'addayo ku kitebe najja n'ankumi n'agamba kanfune kaadi ye FDC.
so nagira ku kaadi ya FDC newankubadde yali amanyi nti by then Nuupu yali erina amaanyi n'atambula n'olugendo lwa FDC newankubadde teyawangula, so it was so challenging. Naye ne bwafudde ku ssaawa eno asigadde agamba abantu nti ye musajja wankyukakyuka from day one. Abadde asigadde abantu nti musajja wankyukakyuka from day one. So ebintu byonna ne challenge zaafunye asigadde ku mulamwa ng'agamba nze Mulwana tetumulabyeko ng'abantu abalala abaswadde abakukuse n'obalaba leero wa kiragala, luli wa red, luli wa yellow n'ewalala. Asigadde musajja wankyukakyuka mu mbeera yennaso ne mu kusoomoozebwa ennyo okw'amaanyi. Naye abadde ayina abadde muzaŋŋanda ng'ayagala abantu bonna mu mbeera zonna. Interview gye nasemba okwogerako naye ng'agamba mu mbeera eyo yonna abakulu bekikwatako naddala mu kibiina ky'ebyobufuzi babadde tebajjanga mulambulako ku bulwadde bw'alina, ng'ate eno ku Nuupu ne Bwegwayini yajja n'amulabako. Byakyukamukko bajja ne bamukeberako, babadde bamanyi embeera gy'alimu. Saagala nnyo okulumba bantu ate ku mbeera zaabwe za bulijjo, kubanga abantu boogera ku Mulwana batunuza nnyo mu ttaka Kiza Besigye, naye obulamu bw'abantu abantu bangi bayita mu bulamu obw'okusoomoozebwa. Tomanyi olumu ne bw'oyagala gy'alaba omuntu tomanya naye bulamu bw'ayitamu, ayinza okuba naye nga si mulamu ssaawa eyo, kubanga bayireni biseera bya Mulwana yabeerera ennyo twalabako Dr. Kiza Besigye naye nga yabeeranga wabweru wa ggwanga naye ng'alabika mugonvugonvu. So abantu bamu tebakolera bintu mu kamera, so osanga obubaka obumu bwajjanga mu mbeera eteri y'amawulire. Saagala kwogera ku bantu on a personal level nti gundi teyajja, kubanga abantu abamu tebayambira mu kamera. Naye nze obubaka bwange omuntu ne bwakuwa platform beemala okusinga okuvujjirira obusente. So ekibiina kya FDC kyayimirirawo nnyo eri Mulwana mu bintu byonna, kubanga ne sente zebasembayo okugamba nti Speaker Anita Amongo yazimuwa. Anita Amongo Mulwana amulabiramu FDC. Kitegedde. So olugendo lw'omuntu terutandika lunaku olwo lwemulabye wabula lubaako gye lukoze eki gyeruvudde. So Mulwana yalina olugendo n'abantu bangi, bonna abamuyambye tebamulaba ku olwo. So njagala kujja benefit of doubt nti abantu kiri abantu kibadde bagamba nti Besigye teyajja oba teyakola ki. Dr. Kiza Besigye naye alina obulamu bwe, osanga naye at some point abadde yali mugonvu kubanga alina emirimu emirala, naye alina abantu bangi abayambi be n'abalala basobola okuba nga baalinya mu ssaali bajja ne bakola ki ne batakinga responsibility. Nga gwe yali campaign manager we, kiki ogenda osinga omusubwako? Mulwana saagala mujjukira nga yali campaign manager we, omukwano gwe ng'omuntu, kubanga ekisooka Adamu tuba tuddira omuzigo gumu era ffe tubadde tweyita baluganda. Kitegedde, tubadde tweyita baluganda. Ekyokubiri Adamu ngudde naye ebbanga ntambudde n'ebintu bingi, tulina n'ebintu bingi bye tukola bye twesuubiza tugamba enkya tunaatambula tutya. Adamu nga mmanyi in and out, nga manyi ewe amanyi ewange n'ebintu ebirala bingi. So Adamu njagala mujjukira ng'omuntu abadde ow'ekigambo kye, omuntu atakyukakyuka, omuntu ow'ekisa. Ekigambo kye kiba kigambo kye, oba waliwo ekirungi oba waliwo ekibi. Abadde musajja ng'ayimirira ku mugongo gwe, si bano baperepeesi. Otegedde okugulu bwaba kusinga eno mu right oba mu right, tateeka eno mu left n'ateeka ne mu north. So abadde musajja wa kigambo kye, ekimu akyogeranga bwe kikola ki bwekiri. Kitalo nnyo. Enteekateeka z'okuziika wazitegeddeko? Enteekateeka z'okuziika babadde bazoogerako, naye ndowooza bwe mba seerabidde mpulidde wano balina ekigambo kye bagamba kuyinza okuba kwankya, naye sinnakonfaminga nnyo kuba bakyakulipeyalinga bode n'ebintu ebirala. So ndowooza tunaaba tubitegeera mu maaso. Kitalo nnyo muganda wange. Enfa ya Mulwana ogyogerako ki? Enfa ya Mulwana ebadde si nnungi ng'obulumi bwa maanyi. Amazima gali nti si kirungi oba tebyogerekeka, naye bwe bituweereze bizze bubi. Osombye kulagaganako naye?
mabegawo mpalira lunaku 3 mabegawo ensinga okulabaganako ne Adamu oyo ng'agenda mu kyalo. Adamu ezeemu okuwuliziganyako naye ekiro ekiteesezza olwaleero wafiiridde ankubiddeko ng'ayagala ku kyokulya naye sisobodde olw'embeera nti mbadde wala. Nensalawo nengatta munnaayo omulala yamutwalidde ekyokulya kyabadde ayagala. Abadde ayagala ki? Abadde asabye ng'awulira ayagala kulya 9, ng'awulira ayagala kulya ku 9 naye omukisa omulungi abifunye agenza akaliddeko ng'abadde ayagala. Kiki ky'oyinza omwogerako ng'omugenzi? Anko kasawundi Adamu abadde muntu mulungi nnyo talina mbeera yonna abasinga obungi yasinza okusembezaawo era tunyoleddwa nnyo abasinga obungi bemulaba mu kifo kino ekirima kino Adamu yazze ng'atusembeza yazze ng'atukuŋŋaanye akaalyako tetulyawo tusaaliddwa nnyo Mukama Katonda musasire ebyamusolo. Okay. Nga tuwumbawumba omuntu yandyetaze okumanya ekisse Adamu because atwalde bamanyi mulwadde naye nga nekukyusa kati bamanyi kyekimuluma. Amazima gali omutonzi tetulina okukola siyinza kugamba nti kino oba kino embeera ya Adamu eyo ebadde etankanirwamu obawulira naye ye nakugamba yaweebwa ekiyitibwa obutwa nenga ye kati bw'oba owulira ebigambo ebirala ngawuli ebirala byabo naye kyeki kyeyenga ye bwatyo bwabadde akugamba nga oyogeddeko naye kitalo nnyo kitalo ddala.